Tuli wano mu Lubiri Mmengo bagenda okubeera emikolo eginkya Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe amatikkira ag'emirundi 3 bukyanga atuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda nga 31/1993 beeno byatuuzibwa Nnamulondo y'abajjajjaabe enaggalabi Buddo kati enkya bwe ziwera myaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Omuganda kati zimu ku nteekateeka zino ezigenda mu maaso olw'okutegekera emikolo egy'enkya wano mu Lubiri Mmengo. Digital News Uganda buli kimu kigenda mu maaso, enteekateeka zimu zigenda bukwakku, buli kimu kigenda kiggyibwako engalo. Ekyo kiba kiyita kiwu beeni mwatuula ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe amatikkira. Kiwedde kikulembeddwamu abasajja ba Kabaka ab'ekibiina ky'enkerettanyi okukola omulimu guno nga mugulaba guyoyoteddwa obulungi wano mu Lubiri Mmengo. Ssentebe n'enteekateeka Oweekitiibwa Daudi Mpanga bali mu Lubiri wano nga beetegereza embeera nga bw'eneebeera olunaku olw'enkya. Balina Oweekitiibwa Miss Kakomo kwetegereza byonna ebiriwo ebitambula, abamu ba protocol ala ku nteekateeka nga bwe zinaabeera ku Lutege. Embeera bw'etiba eri wano mu Lubiri Mmengo mu nteekateeka. Tuli mu Lubiri Mmengo enkya amatikkira ga Beene myaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula mu Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri. Mbeera bw'ekiba eri Digital News Uganda. Security eyo gakongalusa gezaako okwetegereza akabi konna okulaba nga embeera y'ekitundu ebeera gulugulu ya security. Kati kyagezaako okuwunyiza waliwo akabi akanaatataganya emikolo gya Beene kyekyo security kyekolako n'embwa ezo. Nze Saalongo Mukalazi, ssentebe w'Abaganda Nkerettanyi. Olwaleero obudde obusibidde ennaku z'omwezi ziri 30. Omulimo nkiddemu. Okay. Nze Saalongo, olwaleero ennaku z'omwezi 3 obudde obuzibidde ng'omulimo ogwatukwasibwa ogw'okuzimba ekiwu ndowooza buwungeredde tuwe kati buwungeredde. Omulimu ogw'okuzimba ekiwu guwedde bulungi. Tukakasa nti empalabwa weegendwa okukkalira ewulugume eramule Obuganda, tukakasa nti tumaze okuyooyootawo era watebenkedde bulungi. N'olwekyo tusaba era nga twongera okukunga ebibiina ng'eky'Abaganda Nkerettanyi, Kabaka mu Nnyango, Buganda Bumu, Zambogo, Ssuubi lya Buganda n'ebibiina ebirala byonna nga tubayozaayoza okutuuka ku matikkira ag'empalabwa ate era nga tubakunga okujja mu bungi okubugiriza empalabwa. Nze Saalongo Mukalazi, ssentebe Baganda Nkerettanyi. Omulimu guno gbatwalidde ebbanga mmeka nga tetulina kusibula? Tugukoledde ennaku 9 era olwaleero tuguggyeko engalo. Buzibu ki omusinze okusanga ku mulundi guno? Tombaddewo obuzibu bwe tusinze okusanga mubaddemu empewo n'ebikozesebwa kubeera nti ennaku zino birinnyeemu ku bbeeyi yakekwa naye nga ekyokulinnya ebbeeyi nga tukolera mpologoma ekyo ne bwe kiba kya mmeka kijja ne kikola omulimu gw'empalabwa ne gusobola okutambula obulungi. Kozi ekyo kiwu? Kino kiyitibwa ekiwu. Kabaka kwatuula ng'atudde ku Nnamulondo. Akitulako ku nnaku endala oba mikolo gwokka gwa matikkira? Kitulamu ku matikkira gokka. Ku mikolo emirala ng'egy'amazaalibwa, bulungi bwansi n'enkyala za Kabaka ez'enjawulo. Ennambula. Atuulamu ennambula za Kabaka ez'enjawulo, atuula mu bifo ebirala eby'enjawulo. Naye mu kiwu atuulako ku matikkira gokka. Tulaba omulimu guno gukyuseemu ku ebyetutera okukola bulijjo ki ekiwaleetedde kubanga kino ekyo kya myaka 3 kiki mukyusaamu? Bwe twazimba ekyajjubireewo ekyalimu mukama waffe Asante Hene n'abalala abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka agiri gyali kujaguza myaka 25
kakati ate tutaddemu ebyensusso nti Mukama empala bw'agyongedde obulamu n'obuwangaazi n'obukulembeze obulungi ate twongeddemu ebisoko ebyenjawulo. Kwe kufaanana bwe kityo nti tukyongeddemu ebirungo era buli anajja ebirungo ajja kubiraba empala bw'oyina beetebenkedde ng'eramula Obuganda. Okay. Kozi ogamba manyani? Nze Saalongo Mukalazi, Ssentebe Baganda Nkiwedde. Kale ssebo. Bazaana ba Kabaka nga bagezaako okumaliriza emirimu gyasigalidde ebyo. Embeera bw'etyo eyimiridde, abantu babeene babategekedde enkyaba bagenda okubeera nga ate babugiriza empologoma ya Buganda etudde ku Namulondo eramula Obuganda emyaka 3 beddu kyanga atikkirwa ku kasozi Nnaggalabi Buddo mu 1993 Kasambula baguyita ogwa Julayi ogw'omusanvu. Kati enkyaba ziwera emyaka 3 ng'atudde ku Namulondo abajjajjaabe alamula Buganda. Naye kati zendizime ku nteekateeka nga bwe ziri wano. Leero olunaku lwa Sande, enkya olunaku lwa Mande, Ssaabasajja bagenda okujaguza amatikkira ge wano mu Lubiri Mmengo. Digital News Uganda Ssega ati eno stage kati wano mu wanaabeera mujaguzo ezikuba bene embeera bwetyo bwemidde gwali eyo munaffe tulabira ku Digital News Uganda amatikkira ga bene geetegekera olunaku olw'enkya mwaka guno 2023. Kino ekipande kyekimu ky'Abaganda Nkeretanyi abazimbye ekiwuube ne mwagenda okutuula. Kati wano wajja kubeerawo omwoleso ogw'ebika nga gulaga ebintu ebimu eby'ebika eby'ennono wano wajja okubeera ate omwoleso gw'ebika. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze omuweerezaawo Muyunga Stephen nkuyozaayoza okutuuka ku matikkira aga 30 ng'oli ku ntebe y'abajjajja kadde mu buto